Timothy Mugerwa Ntandalukabi yeddira Nkima ow'ekitiibwa Kawuki bwe sikyo abakuba ekitabo Mwami Majwegono gwe mulaba yeddira Mbogo muzzukulu wa Kayira era ye katikkiro w'ekika ky'Embogo mu budde buno. Sabo tukwebaza omuwendo era tubakubiriza bangi mweyune MK Publishers amaliriza nebaza mwenna abazze wano okusanyukirako kulembera obulungi. Tusiima nnyo, tusiimidde ddala era ayongere okukuuma owangaale okusinga bajjajja abo abasinga asoma obulabi gwe banaatuukako yaba n'abanna mukisa with the future hub together, let's fight the ace. ow'ekitontome Sembera wano kifaananyi ekyo kya byafaayo beene ali ne maama Nnaabagereka Bejja n'Omulangira. Ate afune nabo ekifaananyi ne Katikkiro Yemutonzi waffe kye tuva tuyimba bannamawulire mwebale nnyo amaka waffe
Ssaabasajja siima tusibirire entanda ya Zabbuli ey'ensavu Katonda akukuume akulambike era akuwangaaze. Era siima nkwanjulire amakulu ago agente okuva ekyannamukaka Gomba ya Kajeerero ente eri mukulu etuuka obudde bwonna. Wangaala kabaka waffe olwa Katonda ensi yanga naye mwebalemu. Pulezidenti w'eggwanga His Excellency Edward Ssekandi Saira kino alamusa ku baffe engalo n'emizira kyokyo ng'agenda okutugabula ekijjulo ky'amazaalibwa. Engalo ene ng'asala eke ey'emyaka 66 Katonda amwazise obulamu. Eyokubiri alaze obuvumu mu kukuuma omwoyo gwa Buganda ogutafa ng'addamu okuzimba emisingi wadde nga tasolooza musolo. Mu mwoyo guno kwe yasinzira okwetaba mu lutalo oluvannyuma lw'okutikkirwa engule nga 31 nti ekitabo Mutebi II Kabaka omulwanirizi w'ebyaffe kitongozeddwa leero ku mazaalibwa ga Kabaka Mutebi II. Ndowooza oyagala kumukwasa amakulu ago ag'ekitabo. Sembera Ssaabasajja waali. Omwami Timothy Ntanda